Enteekateeka Nnamutayiika ey'Amatikira ag'omulundi ogwasatu eyanjuddwa wano mu lubiri lwa baffe e Mengo era nga abantu basabiddwa okugigoberera obulungi tusobole okuweesa omukolo guno ekitiibwa. Kuva n'olwokutaano luno olujja olwokutaano nga 28 era tujja kuba tutandika okukuza olunaku n'okujaguza amatikira ga baffe. Tujja kutandikira mu masinzizo olwokutaano bannaffe abasiraamu bajja kubeera nga basabira Ssaabasajja Kabaka era nga beebaza Katonda okumuwangaaza ku Nnamulondo ya Bajjajjaabe emyaka gino gyonna. Era Katikkiro alina omuntu gw'ajja okutuma mu masinzizo ga bannaffe abayisiraamu amakulu n'obubaka obutongole obujja okusomwa mu kusinza okwo. Era mu ngeri y'emu ku lw'omukaaga mu Advent wajja kubeerayo okusaba okw'enjawulo era n'omutume alina obubaka obw'enjawulo. Mu ngeri y'emu ne ku lwa Ssabbiiti wajja kubeerawo okusaba mu masinzizo g'Abakristo ag'enjawulo, balokole, ba Protestante, Bakatoliki, era nayo wajja kutumibwayo abantu abajja okutambuza obubaka obutongole era obujja okusomwa. Wano nno abateesiteesi basinzidde ne basaba abantu mwenna okwewa amasinzizo tusobole okwebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde baffe n'okuba nga akyasobola okulamula Obuganda. Tusaba abantu mwenna gye muli buli mu nzikiriza zonna ze tulina tugende mu masinzizo gaffe tusabire baffe twebaze Katonda olw'okumuwangaaza kubanga bwe butabeera buwangaazi twandibadde tetutuuse mu kujaguza kuno okw'emyaka 3. Era atwanjulidde enteekateeka ey'okutongoza ennyumba ez'essentema nga 28 ku lwokutaano luno olujja Ssaabasajja Kabaka yasiimye okutongoza ennyumba ez'essentema. Essentema waliyo project y'amayumba ag'abantu tuyinza okuyita bamufunampola Abangereza gye bayita affordable housing. Amayumba gano gazimbibwa Buganda Land Board ng'eri mu mukago ne bannaffe ba China gwogi era amayumba gano gatandika dda agamu gaggwa agamu gabadde gatundibwa nga gatandise n'okusulamu abantu naye gabadde tegatongozebwanga mu butongole. N'ekyo Ssaabasajja Kabaka nga tujjukira amatikkira gano Ssaabasajja Kabaka yakkiriza yasiimye okulabika Ssentema atongoze projekiti eno. Omukolo guno gutandika ku ssaawa 6 ez'omutuntu ssaawa 6 ez'emisana era gujja kubeera gwa abagenyi bayite naye abasula mu bitundu ebyo oba ku luguudo mujja kubeera n'omukisa okulaba ku mpologoma ng'eyolekedde Ssentema okugenda okutongoza amayumba gano. Era wano wasinzidde n'atulambuulira enteekateeka yonna ey'omukolo nga bwe kugenda okutambula. 31 nga bbalaza tujja kubeera wano mu Lubiri e Mengo. Omukolo guno tujja kutandika okuyingira kubanga gwa ffenna abantu bonna bajja kuba basuubirwa wano mu Bulange mu Lubiri e Mengo naye abagenyi abanaayitibwa mu ngeri y'enjawulo abayita ab'ebbaluwa bo bajja kuba batandika okutuuka ku ssaawa 4 naye ssaawa 2 ez'okumakya Wankakya ajja kubeera mu ggule Obuganda yonna gy'oli okkirizibwa era oyitibwa oyanirizibwa okujja otwegatteko nga tujaguza amatikkira gano. Kyanjawulo kubanga bulijjo okuva 2019 olw'obulwadde lumwimamawuggwe tubadde tetubeera na mikolo migazi. Emikolo emigazi gibadde gyasigalidde mu misinde naye tubadde emikolo nga emikulu egy'Obwakabaka gibadde gy'abagenyi bayite bokka naye kati abagenyi Obuganda bonna buyite naye abagenyi ab'ebbaluwa ab'enjawulo abakaada bo tubasuubira okutandika okuyingira wano ssaawa 3 ssaawa 4. Okuva ku ssaawa 3 wajja kubeerawo okusanyusibwa abaana nga bayimba
n'okusanyusibwa okw'enjawulo abaana b'essomero, ennyimba eziyizibwa okuyozayoza baffe okutuuka ku lunaku luno n'ensonga endala. Omulamwa saagwogedde naye omulamwa mukulu, omulamwa gw'omwaka guno Ssaabasajja yasiima omulamwa nti tuwagire ebika byaffe tunyweze Nnamulondo, era ebintu byonna bye tugenda okukola bigenda kuba ku mukolo guno nga bijjayo nnyo ensonga y'ebika ffe abazzukulu gye tulina okukuza okusobola okunyweza Nnamulondo. Okuva ku ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa nga 5 tujja kuba tulina ebisanyuso eby'enjawulo. Abataabeere wano mu Lubiri mujja kuba musobola otulaba eyo yonna gye muli nga muyita mu mikutu egy'enjawulo, terefayina, kyabasa ne rediyo endala ku mikutu egya intaneti. Katikkiro asuubira okutuuka mu Lubiri ku ssaawa 5:05 era bw'anaaba amaze okutuuka wajja kubeerawo omwoleso ogw'enjawulo nga bajjajjaffe abataka ab'obusolya olw'okubeera nga be bannyini mukolo guno era be bakulu mu mulamwa. Bajjajjaffe ab'obusolya bagenda kwolesa nga batambula nga bayingira awagenda okuŋŋaanirwa wano wennyini, era bajja kuba nga banjulwa omu omu, buli omu n'ekika kye, omuziro ne akabbiro n'omulimu gwe bakola ku baffe. Ssaabasajja Kabaka bw'anaatuuka mu Lubiri mu budde obusuubira okubeera nga ssaawa 5:45, Ssaabasajja Kabaka ajja kwanjulirwa amakula, ekyo kaggo yakikulira. Bw'anaavaawo ajja kujja ayanirizibwe wano, abataka bajja kuba bamaze omuwoleso gwabwe nga bamulinze. Katikkiro ajja muwaniriza awamu ne kaggo awamu n'abavujjirizi bannaffe ba Airtel. Ssaabasajja Kabaka ajja kufuna ekifaananyi n'abataka ate afuna ekifaananyi n'abavujjirizi, olwo alyoka alamuse mujaguzo. Mujaguzo ajja kubeerawo ng'ajjudde. Ssaabasajja Kabaka asiimye ajja kukongojjebwa. Ssaabasajja Kabaka bw'anaamala okukongojjebwa ajja kutwalibwa ku Nnamulondo, naye anaaba tannabakkalira ku Nnamulondo tujja kuyimba ekitiibwa kya Buganda, emizinga gijja kuvuga n'oluyimba olw'eggwanga. Emizinga gijja kuvuga emirundi 3, omulundi gumu buli mwaka gwe tujaguza. Olwo tujja kubeerawo n'essaala ekulemberwamu Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere, ate olwo Ssaabasajja Kabaka alyoke akkalire ku Nnamulondo. Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba ali ku Nnamulondo ajja kufuna ebimusanyusa, era ebimusanyusa ku mulundi guno byakusinziira nnyo mu nnono yaffe. Tujja kubeera n'entenga, tujja kubeera n'amakondeere, tujja kubeera ebivuga eby'enjawulo, endingidi, entongooli, amadinda. Bino byonna nga twagala okuggyayo ennono, ebivuga eby'ennono abaana n'abazzukulu babirabye babimanye era babiwulire. Naye wajja kubeerawo era n'emikolo emirala egikolebwa, gamba ng'ogwa Seruti, abo bamuleetera Seruti aleeta empoomereza. Oweekitiibwa Kakomo bw'aba anywa ku mubisi, baguyita mubisi, gusogolebwa mu ki? Mu mabidde. Naye Ssaabasajja Kabaka bw'aba anywa ekyo ekisogolebwa mu mabidde tegubeera mubisi ng'ogwa Oweekitiibwa Kakomo, ebeera nki? Mpoomereze. Tujja kufuna okwogera kwa omukubiriza w'olukiiko lw'abataka, era mu mulamwa ogwo gw'okunyweza ebika, okuwagira ebika n'okunyweza Nnamulondo. Katikkiro ajja kwogera eri Obuganda, era naye ng'ajjayo nnyo omulamwa, era Ssaabasajja Kabaka w'anaaba asiimye naye ajja kubeerako ebigambo by'anaatuwa okutulungamya mu kiseera kino nga tugenda mu maaso. Omukolo guno okutwalira awamu gujja kubeera mu ssaawa nga 1:00 era bwe gunaaba gukomekerezebwa Ssaabasajja Kabaka ajja kugabula Obuganda. Ku mikolo ng'egy'amazaalibwa asala keeke, naye ku mukolo guno
era bajja bagoberera ensonga zino bakimanyi tuwabeerawo ente ebeera eyokebbwa nga nnamba Ssaabasajja Kabaka agabula ennyama n'abatumalirizzaawo tusuubira nti 7:7 ngaziiza abantu bajja kuba nga balina eddembe okuddayo ku mirimu gyabwe. Wano nno Oweekitiibwa wasinzidde n'asaba ekitongole ky'amasannyalaze olunaku olwo amasannyalaze gabeereko kibasobozese okutambuza omukolo guno mu bulungi bwagwo. Ekitongole ky'amasannyalaze ekya UMEME amaloboozi mangi agabadde gavaayo ku mikolo emirala egibadde gibeerawo ge tutayinza kutwala nti oba enkola ebadde ŋŋenderere ku lunaku nga luno ebitundu bingi mu Buganda amasannyalaze ne gaba nti gabeerako. Tusaba ab'amasannyalaze okulaba nti amasannyalaze gabeerako kubanga abantu ba Kabaka bangi abatajja kusobola kubeera wano mu Lubiri naye ng'ate bandyagadde okugoberera omukolo nga bwe gunaatambula ku mikutu egy'empuliziganya egy'amawulire ku TV ne rediyo n'emikutu emirala gyonna. N'olwekyo ab'amasannyalaze tubasaba nti olunaku olwo olw'ebbalaza ennaku z'omwezi 31 bafube okuba nti amasannyalaze gabeerako. Bwabaawo ebikolebwa ebirala bisobola okulinda enkeera nga lumu naye nga 31 amasannyalaze gabeereko. Ekyokubiri, Obuganda bwonna abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abanajja mu Lubiri tubasaba mujje nga bukyali olwo okuyita mu mitendera egy'ebyokwerinda era tubasaba okuggyako nga waliwo obwetaavu obw'okutambula n'ensawo ennene netambula n'ensawo entonotono okusobola okuba nti tetutaataaganya embeera gye tulimu mu ggwanga ey'ebyokwerinda. Weewaawo ebyokwerinda binywezeddwa mu nteekateeka naye era buli omu obeera ofa ku munno n'okulaba nti omukolo guno gutambula bulungi.